kati eno yentambuza y'obulamu bwo mu bintu ebyenjawulo wano mu programu Sumulula. Gwe nnajo osinzira okutubanga twegaseeko tukwebaza bibuuzo ya senior fubi kyagenda mu maaso era nga leero lufuuka lunaku lwa kutaano mu kukola ebibuuzo. However waliwo abantu babiri abakoli confirmed okubeera nga bakwatiddwa mu muze guno ogw'okubba ebigezo. Mulimu omukulembeze w'essomero then mulimu ne invigilator. Bano nga bakwata okusinziira ku mwogezi wa police Patrick Onyango agamba nti bano bakwatiddwa nga balina engeri gye bagezaako okuyamba ku bayizi bano okusobola okubeera nga ate ebigezo bibanguyira obutagwa bigezo. So kyekiri eno endowooza twongere kutegeka butegesi baana ate tuleme obbakopera. Okay, kakati olunaku olwaleero mutambuza ebyobulamu tugenda kutunuulira ku bulwadde bw'amagumba. Obulwadde bw'amagumba bwanjawulo naye buno nkikuwa kisome soma ebintu yatenze mbikutegekedde onyambe koze bulijjo ng'oŋŋamba nkuyambe nga wanyamba ku ki tonaana kiraba naye onyi. Today is World Osteoporosis Day. Kibadde ogamba asinga okiŋŋambye osteoporosis kigenderedde kiri osteoporosis. Osteoporosis Day lubeera lunaku luli observed buli nnaku z'omwezi nga 2 omwezi guno ogwa October since 1996 nga nakazaalibwa mu biseera ebyo. Munnange nno luno lulidde gwe Bob osekaki ojja fuluma luno olunaku kirungi nnyo nti weeruli luyambako kuleeta bintu byotegese bulungi nobiteekamu ebyekisiro oba obuzaabuza abalala. It is dedicated on rising awareness, global awareness, prevention, diagnosis, ne treatment ya buno obulwadde. Munnange nno buno obulwadde actually will be described as a bone disease that develops when bone mineral density and bone mass decreases. Or when the structure bone mineral density obungi obw'ebirungo obuli mu magumba. Thank you so much. No nakyo ekirala. And the bone mass decreases. Kaso ebirungo ebiri mu magumba bikendeera obuzito. Obw'eggumba. Obuzito bunene. Mass is obuzito. Obuzito bw'eggumba bwesala. Oba obunene basically biyinza okubeera bintu bibiri nga kijja meaninga ki. Oba enkula. Yes, n'enkula yabyo. Because bagamba when structure and strength of the bone changes, which can lead to the decrease of the bone strength, increasing the risk of fracture or bone broken bone. Kakati tutandikira eri kase ebirungo bikendeera. Ebiteekeddwa okubeera mu ggumba. Enkula y'eggumba automatically ino okubeera okukyukamu. Bw'ekyuka kitegeeza nti enafuwa. Bw'enafuwa emikisa gy'okumenyeka gyeyongera. Thank you so much. Kakati basically kyekyo tyosobola okubeera ng'oli mulamu wano kungulu. Ng'ennyama kweri ku ggumba naye ng'eggumba nga bagiraba kungulu kuno naye ng'eggumba munda lyalwala. Munda eyo mu magumba waliwo ebiriisa birina okubeera mu magumba okusigala nga bwe lyatondebwa. Singa ebiriisa ebyo wali olabyeko omuntu n'agamba erinnyo lyange limeguka bumegusi. It is maybe amagumba ebiseera ebisinga tetugalabako until when nga obuzibu bugeze nnyo. But I've seen it most especially this is the generation developing nze buli kimu. I've seen omukyali yali agenza omukuuta amannyo. Bino eby'ekizungu nti geeruke abeere nako kasmile sparkling white. Kati kyekyo kyentera okugamba ku bantu aba bleachinga nti erinnyo lino waliwo abeyerusa bleaching is soft. Abeyerusa erinnyo agenda dijjako ekyatondebwako ekisookako kyosobola okulumisa ennyama kyosobola okuyisaako akasenya ne weekoona ewantu ne lisigalawo ekyo ekyokungulu ekyo Katonda kye yatondako. Yo bagerusa tegabeeranga magenyi. There is that sensitivity ebeera ku egyoluzi oba kitera nnyo okubeerawo. Oba nga obadde ova mu kyuma ekyo bakuteekamu emmwana egyo yange egirebeera bwe gityo. Kakati wo sensitivity wetukanga ng'alinga ng'agiruuzinze kati obaga waitaninga tegiruuzinga. I think byonna bigira naye nze kye nalabako nga nkimanyi lyatandika okugenda nga lyemegulako. Kuba kali ako lyemegula lyeru. Kati lyafunye obuzibu obulala.
lyeru nnyo lyayeruka naye gundi kiringa njala zino waliwo akasookerako ddala ako kasita kavaako olwo ng'obuzibu butandise okujja so lyatandika okuba nga ligenda lyemegula mpolampola so neggumba bwe libeera kasita liggwamu ebyo ebirungo obuzibu bugenda okujjira ekyekireeta kino some people nga we nabagamba at the end of the day twogera ku bulwadde bwonna oba conditions zonna abantu abamu bazaalibwa bwe batyo nga bwatyo bwali nateekateeka za Mukama Katonda enalako omwana nga alina okugenda mu replacinga kinga kake kijjukira nze nasomako n'omwana mu high school ng'enjala zino ezaffe nga bwozera zifuluma zifuluma ezize nga zidda munda ate nga zidda munda obulumi nga bujja mutta nga zikula zivaawa ziddawo anti munda obwo mwezigira ate nga lwesonseka bwesonsesi munda balina odda operatinga buli ssaawa tingola okutta gundi eyo ekuza enjala bannange I think there's something they are supposed to be olaba erinnya erigenda limeguka nti waliwo n'abantu abameguka nga bambi talitwalangako dikola ebyo naye netandika omeguka mpola so leero wetugenda okutunuulirawo ki ekireeta kino nze kati waliwo obuwuka nti wenkugaya obulwadde bw'amagumba bungi naye buno kati abasawo bajja nga waliwo akawuka akali eggumba omwana anti wange nga mulamu talina yadde ekiwundu talina ki akagumba nekatandika owulira obulumi kati akawuka ako kaali eggumba naye ye nga tamanyi nga mulamu nnyo talinaako natandika owuliranga obulumi mu ggumba era bagamba likwata nnyo hip bone kuno wano katta gundi eno sakabuzooba ekwata wano thank you awo ne katandika okulya awo we watyo mpolampola kati wewatukira owulira obulumi nga kalina we katuuse wali sensitive anti kasooka okukola kasooka ne katta obusomyo obugatta kuba kati eringanga obulaba emmotoka wakati awo alina obbeerawo oyiro kati kasooka okulya kasooka kukaliza then someone starts feeling pain enkuba etandika okwekuuta bweri negatandika kwekuuta bwe kati nobeerawo friction instead of okubeera gatambulira muli kati ngasanga okubeera nga waliwo friction yes we watyo kakati obulumi obuka omuntu nakendeera kati eggumba kiti kyagaye liruzinga size nekakendeera kasa liruzinga size ate lino nga liri mu normal shape oba olina okulemala amina birabikaga ebyobulima naye nalabako okubawunsa oba yabba balina endoza byebakozesa ebyo actually gaya yamala n'afa n'okufa kati balina endoza byebakozesa okubageza ebyo kate bw'obivaako n'adifominga n'ayimpa osobola oyimpa ng'obadde muwanvu amagumba nga ne gafuna obuzibu gadifominga ne gaddayo wadde olabanga eggumba eggumu kati bwe bonna obulwadde bwe twogerako eggumba eriba terikyafunayo calcium ate lisobola odifominga omuntu n'alemalira ddala wali obuwuka obuli amagumba naye ate buno nti liba liruzinze ebirungo nga ffene bwe tunagamba nti weesiiga kazigo n'onyirira kati naye wetafuna birungo byalyo outcomes kakati bagamba this is a silent disease abantu abamu abalina buno obulwadde waliwo risk factors kati wobeera ne risk factors ziyinza okubeera tobola nga abamu tebafuna signs and symptoms until when then okutuuka paka ate ng'ekizibu kigejjedde ddala kati ate abatalina risk factors abamu bo tebazirina ekizibu balwawo kiraba abamu ne bazifuna kakati wano tugenda laba a factors that may increase the risk factors nti obulwadde mwebuli naye ki ekiyinza okwongera ku ekyo obulwadde buno okudevelopinga abali at risk ennyo obulwadde buno okukwatibwa ekisookera ddala gender sex abakyala gender ekigambo sex kikuyisa bulala your sexuality you a man tutandise okulwala lw'ebintu ebitalina makulu nedda sex but sex as in sex nkitegedde kati yes mbadde nti a risk factor is sex abakyala obugumbawa oli wakikula kindi mukyala kati bali bakyalibo bwe sijja kumanya bye bagwa kuba ntwawula mukyala na mwami nga twogere ku bantu wale mu Uganda balina teeka libafuga kakati abakyala naturally kyobula nga gamba musitulireko munafu obugumba bwaffe bunafu
kyekitufuula abakyala era abakyala bwe mulaba balinga abaami in nature they are just masculine n'abakyala bwe mulaba balinga abasajja si kukyusa nkula yaabwe but in nature nga mwana mulenzi naye nga munafunafu babeeramu ne gundi ezo ziringa ez'abakyala entonotono which people can fight and then they get back to who they are and then mulimu n'abakyala n'azaalibwa ng'ali masculine akola ki somehow katonda yaba kitonda bw'ato n'abamu ng'omusajja but ekimugaana sexuality yaba mukyala naye era obasanga nga bamaanyi ng'asitula akuwasa Simon akuba ebyo mwewagawaga anemba wa munaana so kakati ojja kwesanga nga abakyala because obugumba bwaffe bunafu buno bulwadde busobola busobola tukwata mangu singa baba kukutta ate gwe bujja kunafuya mangu olw'ekikula kyo jjukira otugumba to already tunafu in nature gwe gye binakwatira bufunze eggumba lyo nze buba bwanfunzizza dda obufunze singa babadde babbi omubbi singa ajja wadde ng'asobola omumenya oluggi n'ayinya kyokka temmotoka ennyumba gy'asanze nga teriiko oluggi ate kisukka then tuyina age emyaka as you grow nga w'omanyi nti batugamba omwana omuto gwe baakazaala bwe bamutayirira mu wiiki emu aba awonye sema bwe bakutayirira kati myezi gyeja ng'okyavumbeera oli awo kati ogatta emyaka n'ogatta ekikula so age bwe tuba nga tuli omwana abanga muto azimba buli ssaawa yeesala wano enkyasobola okugira nga naye omuntu omukulu obuyinza obeerawo n'ekiwundu kyo ne buno obulwadde because wabeera muto amagumba gakyakula gali gaba gakoma gatuuka ne gakoma nga tegakyazimba so buno obulwadde bwe bujja mu mubiri gwo busobola okukulyawo mangu compared ku mwana omuto then tuyina body size kigambibwa abantu abatini slender and thin people ba Florence abo akagumba already katini obuno obulwadde bujja bugenda kukalya nga mpango ya kikajjo wano mwana wa New alina eggumba nakajiri so then ate omuntu asobola okubeera omunene naye nga kati waliwo ekintu ky'abantu kyabagamba oli mutono naye oli mwavu naye ozitowa okusinga omunene bakitera nnyo kigamba yes gana anti kati nga onogamba eggumba lino eryokugulu lino omuntu kuba lyo liba liwanvu ojja kwesanga nga ye azitowa kuba eggumba lyeppanvu ate lyono mumpi naye ate liba ddene wadde nga mumpi tekabeera katini era kyovula nga abeera munene ennyama eno naye yeekuŋŋanyiza ku ggumba eddene so yo iraba emyaka erimwe era ye wakawuka eggumba lino liba lirwadde minerals zino eziba ziraakinze kijja kubeera nnyo kizibu okubeera affected waba munene then tuyina race wajova the white and Asian buno obulwadde bubakwata compared to Africans and Mexicans bwebityo bityo bakagubiru mulimu abaddugavu nti mwe muli baddugavu ekyo nakyo it is a risk factor kuba nti oli mweru so with intermarriages oyinza okukirowoozaako family history singa abazadde bo nti amagumba galwalako weegatyo kisobola okutambulira mu musaayi then mulimu changes in hormones abakyala nga batuuse nga estrogen akendeddeko bano bandi mu menopause mugongo gunnoma okugulu kunnoma abazadde bamwe babakaabira eyo naye it is olumu hormonal changes zizze n'abasajja nazo batuuka hormones zaabwe ne zikenderako so nabo bali risk factors endya kino kigenda kuddayo okuva mu baana bato omubiri gwo kasita obeera nga guli low in calcium vitamin D proteins kyobala nga tetulina kumala galya lyango olya lwa mugaso ekigatako gana amagumba gafuuka amagumu calcium mweziyitira omwo ebintu byonna bye bagaye nti bireeta omuntu gwenda nosanga Adamu ng'alina ekindazi alina chapati ate n'agattako sumbuza noga kati kiriwo ekino byonna bikugattako kintiza njagala kukkuta n'anywa n'obuugi olina okubala nti kyendidde kino ono starch ozino bweziti ate nga nkimugamba ate nomujja abantu abatuuka mu ddala basaba ne batuuka n'okurekomendingira eggi lirireko ebikuta ng'olabanga ekitasoboka naye ng'ojja birya lyo obugere bw'enkoko ng'olabanga ekitasoboka naye ng'obulamu bwe businga ng'ojja amagumba ago gazimbe ate nga gaba tegakyasobola just kugumya olina tandika kati okay, the earlier the better. Naye bwe obujjanjabi obuntu bwabeerako n'abeerawo kofoso. Ate ne kawuti baazitugambanga ku maaso naye zikola nnyo zitandika nga tegannayo.
mwagala nnyo ozikula abafu naye at least tandika kati tandika okuwakinga nti kakati wemandidde ku G ngattako ku kino ngatteko muve ku kintu ky'okukkuta temulinda ebintu ebimu tetulina linda ng'olwadde eggulo twadde twogera abazadde baffe baatulyangako eggi n'alinda olwala alikwe nga tusobola naddirya naye ekintu ekyo kyawandiikibwawo ate buli famire buli maka oba bagagga oba baavu amatanga oganywa olwadde amatago galimu ebiriisa calcium ziri omwo mugaba weeka abaana nga bakyali balamu ng'omulwadde yasula ne maama kuleka ng'ofuka saabusulako wanita ofusene tulye ku bintu ebirimu ezo vitamins then abantu nabo abali ku medical abali ku ddagala balina endwadde endala ezibabonyabonya nabo at risk factors ekisemberayo ddala nga mwe tugenda okujja solution let us watch our lifestyle smoking drinking not exercising bijaleeta nnyo buli obuzibu tukolako ku biro tambulamuko abantu mulukazi abafuukira obuzibu n'obanga ova nokkira tambulako tambulamuko amagumba gano gagumeegume okwewala buno obuzibu